Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga mbeebaza okuwaayo obudde ne tuwuliriza era ne tugabana emmere y'omwoyo, ekigambo kya Katonda, era nga nsaba Mukama ateekeko omwoyo we n'olunaku olwaleero nga tugabana ekigambo kya Katonda, ekigambo ky'obwakabaka obw'omu ggulu, ekigambo ekitujjukiza obwakabaka obw'omu ggulu. Mukama waffe Yesu Kristo kye yali ayogerako. Bwe tutunuulira mu kitabo kya Matayo chapter 4 verse 5 watulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero yabuuliranga enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Okuva ku ntandikwa yabuuliranga enjiri, kwenenya n'obwakabaka obw'omu ggulu, okwenenya n'obwakabaka obw'omu ggulu. Matthew chapter 4 verse 5 watulaga bulungi Mukama waffe Yesu Kristo yabuuliranga obubaka obw'okwenenya n'obwakabaka obw'omu ggulu. Era wetula mu kitabo kya Ephesians chapter 5 verse 1 watugamba nti tukoppe Katonda, tugoberere Katonda, tukoppe ye bye yakola. Mukama waffe Yesu Kristo twegombe ye bye yakola. Tetwegomba muntu yenna ku nsi kuno wabula ye bye yakola, kubanga ekigendererwa kyaffe kyakufaanana ye gwe tugoberera. Y'ensonga lwaki iffe tetulina kwegomba kubeera kwegomba abantu b'ensi eno kuba na bya bugagga eby'ensi eno nga be bantu be twegomba. N'obeerawo nga weegomba obeere n'ekyobugagga kino, obeere n'ekyobugagga kiri, obenga omugagga bw'ati ne bw'ati, obeere nga kwegamba ebintu ebyo eby'ensi. Ffe tugoberere Yesu Kristo. Buno obubaka bw'oyo ayagala okugenda mu ggulu, bw'oyo alina ennyonta okumanya Katonda. Buno obubaka bwezo endiga ezaabula, bwe buno obubaka bwa ndiga ezaabula bw'abo abaagala okugenda mu ggulu. Kubanga mu kyaki mulimu abantu b'enjawulo. Mulimu abeera mu kyaki ye nga mutima gwe akimanya ebya kyaki si byalimu, ng'ajja mu kyaki ng'alina ebigendererwa bye birala eby'enjawulo. Oluusi nga yeewogomako bwogomi ku kyaki, ebaba ne pulogulaamu n'ajja n'abeerawo, naye nga mu mutima gwe akimanyi enneeyisa ye n'ebigendererwa bye birala, era nga wafuna ebigendererwa bye mu kyaki taddamu. Omulala abeera mu kyaki olw'okuba aluddemu, alaba bamumanyi, nga kwegamba alinga alina abooluganda b'abeera nabo, nga we wantu wala we bamutegeera wabeerera n'essanyu, naye nga ku ntobo y'omutima gwe ekigendererwa kye si kyakugenda mu ggulu, wabula nga alinga wanajja n'okuŋŋaaniramu n'abalala, n'ofuna enkolagana n'abantu abalala, n'ofuna enkolagana n'omusumba, ng'era kwegamba gwe okusinga oyagala nnyo nkolagana eyo, oluganda olwo, nga mu kyaki omuntu ajja n'asaba n'asinza, naye nga ku mutima gwe ebyokumanya Katonda si byaliko ye, okuba n'enkolagana ne Katonda, okumanya bamalayika, okumanya Mwoyo Mutukuvu. Waliwo n'abeera mu kyaki ye nga tuyinza okugamba nti oba abantu abaludde mu kyaki oba abaludde mu Kristaayo, oba oluusi kwega abantu bagala balina obumanyirivu mu bintu bya kkanisa n'obulokole n'obukristaayo, babadde mu kyaki emyaka mingi, ng'era bo kwegamba nga ye kyasooka okukulembeza, nze mbadde mu Kristaayo emyaka 3, mbadde mu Kristaayo emyaka bwe giti, nakalokoka emyaka bwe giti, nalokoka mu mwaka bwe guti, kati mulokole mmazeemu emyaka bwe giti. Naye ng'amazima matuufu Katonda tamumanyi, Mwoyo Mutukuvu nga tamumanyi, ng'era Sitaani n'owamulumba n'emizimu ate addukira w'abasawo balogo. Singa ddala emizimu gijja n'atuuka mu nnyumba ye ng'aliwo ebikuba, aba akimanyi Katonda gy'ali, naye ng'aba amanyi ebya Katonda biyinza obutakola, nga wansi mu mutima gwe akimanyi singa alwala obulwadde mu ddwaliro nga tebalina ddagala ataddukira eri. Naye nga Katonda waffe wa ddala ate mulamu. Mu kyaki mulimu n'abantu bo nga basinza musajja wa Katonda, naye bambi nga bakikola mu butamanya, nga bo basinza musajja wa Katonda kubanga tebaamanya Katonda.
nga gwe basinza ye musajja wa Katonda, nga balaba omusajja wa Katonda ebyamagero byakola, obunnabbi bwawa, nga newakubulira enjiri ayogera kimu bibiri n'akulembeza omusajja wa Katonda, naye nga Katonda tamumanyi, Mwoyo Mutukuvu tamumanyi, nga n'omubulira ekintu kyonna kyakubikkulirwa kyakolesebwa, agamba nedda musumba wange amala gamba nti kituufu. Nga omulabe Sitaani alina kyabazibye mu maaso, batunuulidde muntu omu, basinza omuntu mu butamanya, era ng'ekyo nakyo kigwa mu kusinza bakatonda batono n'okusinza ebibumbe. Kati ate mu kyaki wennyini gye tubeera waliyo n'abo nga be baana ba Katonda, nga balina Mwoyo Mutukuvu, nga munda mu bo bamuwulira, nga ne waba ayogera ye awulira Mwoyo ng'amulimu. Be abafuna okubikkulirwa, abategeera eddoboozi lya Katonda, nga naye kennyini akimanyi wava mu nsi agenda mu ggulu ng'akimanyi 100 nga tabuusabuusa. Be abatatya kwegamba awo be bantu abalina obuvumu, abanoonya Katonda mu mwoyo ne mu mazima, nga ku ntobo y'omutima gwabwe bakimanyi singa Yesu akomawo leero bagenda naye, kubanga enkolagana bagirina. Era beebo aboogera bangi mu kyaki be bawakanya, n'ayogera okubikkulirwa, n'ayogera okwolesebwa, bangi ne bagamba oyogera ngaani, tubadde balokola emyaka mingi, ebintu byogera nga tetubiwuliranga, bangi ne babuuza n'ebintu byogera mu Bayibuli mu ebiri, ne bawakanyizibwa. Naye Mukama waffe Yesu Kristo, bwe tulaba mu Bayibuli, Mukama waffe Yesu Kristo yatulabula n'atugamba ebiseera we bityo bijja kubaawo. Bw'olaba mu kitabo kya John chapter 16 verse 3, Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba nti bangi bajja kwogera we batyo kubanga tebamumanya, ate ne Kitange tebaamumanya, nga bambi nabo tetulina banenya kubanga Yesu Kristo tebamumanyi ne Kitaffe tebamumanyi. Y'ensonga lwaki boogera bwe batyo, nga boogera nga bakijja mu ndowooza yaabwe, era bangi ne boogera ebitasaanidde eri Mwoyo Mutukuvu, kubanga oyo ayogera okwolesebwa, ayogera okubikkulirwa si nsobi ye, era tanoonya bantu, tanoonya tutumu, wabula ayogera obubaka Mukama bw'amutadde ku mutima. Oyo alina amatu awulire, nannyini bubaka obwo bumutuukeko. Tujjukire ekkubo erigenda mu ggulu ffunda, ekkubo erigenda mu muliro ddene, naye ggwe ale yawuliriza oli kubaliwa, oli kwabo abamanyi Katonda, abagala okumanya Katonda waabwe, oli kwabo abagala okumanyika ng'abamu ku bakyaki era abaludde mu kyaki, oyagala kubeera omu kwabo musajja wa Katonda bamanyi obulungi abakola emirimu gya kyaki, oba oyagala okuba n'enkolagana Yesu Kristo akulaga eby'omu ggulu, otegeere y'ensonga lwaki yatutonda, akubuulire n'ebitali mu Bayibuli, kubanga Yesu Kristo yayogera n'agamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye, zimumanyi era azimanyi. Kati weebuuze, Katonda omumanyi? Owulira eddoboozi lye? Mwoyo Mutukuvu omuyina? Osuubira oba oteebereza? Ekyo ekibuuzo kyebuuze mu mutima, era gwe kennyini weddemu, kubanga mazima buli muntu ajja kusinkana Mukama Katonda, ajja kumirirako mu maaso ge. Tujjukire ne bwe banaatubuulira biki mu kyaki, naye tunaalaba ebyamagero ebikomawa, ne banatuwa obunnabbi obukomawa, oyo yenna atatambulira mu butuukirivu tagenda kulaba Mukama Katonda, kuba Katonda mutuukirivu. Katonda mutuukirivu, ekitangale kimwetolodde butukuvu, teri atuukawo ng'ali mu kikula kya Sitaani kyekibi, tewali amutuukako. Hebrews 12:14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Yesu Kristo yayogera n'agamba bangi bajja kujja bagambe twawa obunnabbi, twasabira abantu ne bawona, agambe sibamanyi, mugende eri mmwe aboonoonyi. Iffe tetulina kutunuulira byamagero, tetulina kutunuulira bunnabbi. Sigamba nti abantu ba Katonda tebawa bunnabbi, ebirabo Katonda abigaba era basabira n'abantu ne bawona, naye Bayibuli etulaga bulungi kisoboka oyo asabidde abantu ne bawona naye n'agenda mu muliro, era kisoboka ne gwe basabidde naye n'agenda mu muliro, kubanga okusabira n'owona kikuyamba embeera yo wano ku nsi okutereera, naye obutuukirivu bwe bukutwala mu ggulu, obutuukirivu bwe bukutwala mu ggulu.
obutuukirivu bwo ggwe nga kinnoomu. Awatali kwenenya ne tutambulira mu butuukirivu, abo bokka abeenenya era ne batambulira mu butuukirivu, Mukama bagenda okuteekako ekisa. Obutuukirivu, awatali butuukirivu tewali agenda mu ggulu, tewali agenda kukweka kibi mu mutima asuubire nti Yesu Kristo wanadde agenda mutwala. Ekyo ekibi kirina obuzito, kigenda kusika omuntu akke wansi Yesu Kristo ng'atwala ababe, kubanga ekyo ekibi kikola kya Sitaani. Awatali butuukirivu tewali agenda kugenda mu ggulu, tewali agenda kulaba Katonda. Awatali butuukirivu, oyo alina amatu awulire, alina amatu awulire. Yesu Kristo ataddemu omwoyo gwe mu buli omu. Bw'omunoonya omuzuula, bw'atyo bwe yayogera. Bw'omunoonya omuzuula. Era tuulaawo weebuuze ebibuuzo, weebuuze Katonda omumanyi. Omanyi kyaki, omanyi pasita, Bayibuli ogiraba, naye Katonda omumanyi. Singa olwaleero osanga omuntu wa Sitaani n'akusindikira emizimu, weerwanako otya? Ofukamira n'osaba n'oyita Yesu Kristo. Yesu Kristo bw'omuyita omuddamu, okakasa anaddamu. Singa Sitaani bajja ne bakusindikira emizimu ekiseera ekyo, onaayita Yesu Kristo, okakasa anaddamu. Waba taddemu lwaki? Wali omuyiseeko Yesu Kristo? Bwe wamuyita mu mbeera yo yakuddamu? Sooka weebuuze lwaki. Olowooza takwagala bwagazi? Olowooza tayogera? Ng'ate yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye, era yagala tumusabe ajja tuddamu. Yagamba amunoonya ajja muzuula. Era tulaba Mukama atugamba ne mu kitabo kya mu 1 Timothy nnyini atugamba nti kabeere muddusi. Okuwangula ekirabo alina okuba nga adduse ng'agendera ku mateeka agafuga omuzannyo oba agafuga okudduka. Yesu Kristo atulaga nti Katonda mwoyo, abamusinza bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Weebuuze, Yesu Kristo omusinza mu mwoyo ne mu mazima? Singa akomawo leero osuubira onaagenda naye mu ggulu. Singa akomawo, Yesu Kristo ayagala mutima gwo, ayagala mitima gyaffe, si ssente zaffe. Ssente zaffe Katonda talina kyagenda zikozesa, ayagala mutima gwo. Yetonda byonna ebiri mu nsi, naye ayagala twesalirewo, tulabe ebiri mu nsi tubireke, tugoberere ye. Ayagala mutima gwo. Ne we tunaabuulira enjiri nga tukulembeza kimu kuwaayo, kuwaayo, kuwaayo. Ate Yesu Kristo ng'agamba kwagala, kwagala, kwagala. Ffe ngeno tukulembeza kuwaayo. Bwe tuba tusaba mukisa, 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 twagala mukisa. Ate mu Bayibuli Katonda ye n'atugamba awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Twebuuze, tukoze amagoba mu bigambo by'obutuukirivu? Ebbanga lye tumaze nga tuli balokole, nga tumusinza, okuva we twatandika tulabawo amagoba mu bigambo by'obutuukirivu? Mu nkolagana yaffe ne Yesu Kristo, gwe mu bulamu bwo olabawo amagoba? Okuva watandika okusinza Katonda olaba osembera gy'ali oba odda bbali? Olaba owangula Sitaani oba Sitaani yakuwangula? Ebyo bimu ku bye twetaaga okwebuuza. Okuwaayo si kwa ssente zokka. Osobola okuwaayo omutima gwo eri Mukama Katonda. Ekyo kyayagala atuule mu mutima gwo. Mu mutima gwaffe we tutadde ekibi, awo wennyini Yesu Kristo wayagala okutuula. Yesu Kristo yatusuubiza ajja kweyoleka gye tuli, ajja kweyoleka gye tuli, abo abamunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Tujje gy'ali ng'abaana abato, nga tetunaba kuwakanya kwolesebwa kwatuwa, nga tetunaba kuwakanya okubikkulirwa kwatuwa. Tujje gy'ali ng'abaana abato, nga tuli beetegefu okuyiga. Eri oyo yenna yenna alina ennyonta ey'okumanya Katonda. Katonda akuteereddewo ekkubo, ogenda mumanya. Tambulira mu butuukirivu, weenenye ggwe nga kinnoomu. Newankubadde balirwanawo bo bayinza okwogera ebirala ne bagamba ggwe weefudde oba amanye ennyo, bayinza okwogera byonna bye boogera. Ne Yesu Kristo yatusuubiza. Walaba mu kitabo kya John chapter 16 verse 3, Mukama yatulabula n'agamba mbalabudde. Ebyo bagenda byogera kubanga tebamanya era tebamanya Kitange.
bwe baba nga bawakanya mukama waffe Yesu Kristo, lwaki gw'osuubira togenda kusanga bakuwakanya? Bwe baba nga bawakanya mukama waffe Yesu Kristo, gwe lwaki osuubira tebagenda kuwakanya? Bwe tula mu kitabo kya John chapter 6 verse 26, Yesu Kristo yayogera. John chapter 6 verse 26, Yesu Kristo yayogera n'agamba tebanzikiririzaamu kubanga baalaba ebyamagero, wabula baamukkiririzaamu kubanga baalya emigaati ne bakkuta, nga kyategeeza tebamukkiririzaamu lwa byamagero bye baalaba. Naye yabasomesa ekigambo, emmere y'omwoyo n'etuula ku mitima gyabwe, n'eba kitundu ku bo, n'ebakyusa. Era teyakulembeza kuwaayo nga ffe leero mu makanisa abamu tukola, ne tukulembeza kimu kuwaayo, tubulira kuwaayo, waayo. N'abasaba awasaba kimu mukisa, mpa omukisa. Ate ye Bayibuli Yesu Kristo n'atugamba, sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja kukugattirwako. Mukama Yesu Kristo bw'atyo ye waatugamba, Matthew 6 verse 30, 31, 32, 33, awo wonna ayogera ku kintu kye kimu. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Ebirala byonna bijja tugattirwako. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Ekiseera kye tulimu mu mwoyo waliwo ejjengo, omwoyo wa Mukama ali mu kuyita ku nsi, ngazza bujja emitima gy'abantu, ngazza bujja okumanya n'okubikkulirwa mu mitima gy'abantu. Ejjengo liri kujja ery'omwoyo ku nsi yonna mu mitima gy'abantu, lijja lyera obulimba bwonna, obulombolombo bw'eddiini bwe baatuyigiriza. Mu mwoyo waliwo ejjengo erijja eryerako buli kimu. Abantu tutandise okufuna okumanya okupya, okubikkulirwa okupya. Tumanye Yesu Kristo ng'abekyaki eyasooka bwe baamumanya mu biseera bya mutume Pawulo, mu biseera by'omutume Peetero, nga bwe baamanya Katonda. Bw'ayagala tumumanye, tube n'enkolagana naye nga bo bwe baakola. Tekitegeeza nti okusabira abalwadde, okusabira abantu abaafa, ekyo tekiri mu kuyitibwa kwaffe. Si ffe tetulina kupimira Katonda tuga kino akisobola, kino takisobola. Yesu Kristo yasuubiza n'agamba nti ffe abooluvannyuma tugenda kukola n'okusinga ye bye yakola. Agenda tuwa okubikkulira n'okusinga ye kwe yayoleka ku nsi. Bwe tula mu kitabo kya Joel chapter 2 verse 28, Mukama agamba mu nseera eby'oluvannyuma agenda kuteeka omwoyo we ku nsi ow'enjawulo. Bino by'ebiseera, ekiseera kye kino. Amaanyi Mukama yagateekamu ffe, naye olw'entambula yaffe ey'okutambulira mu kibi, amaanyi ago tegannaba kweyoleka naye nga gali mu ffe. Naye ffe kennyini tulina okutambulira mu butuukirivu, tweweeyo eri Mukama, olwo naye alyoke yeeyoleke mu ffe. Tulaba ebintu bingi ebyogerwa mu kitabo kya Romans ddala chapter 8, ebigenda okweyoleka ku nsi, obwakabaka bwa Katonda bweyoleke ku nsi. Era kye tubeera tusaba mu ssala gye yatuyigiriza, obwakabaka bwe bujje ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera. Tokkiriza kulekebwa mabega. Tokkiriza kulekebwa mabega nga ekkanisa eri mu kukyusibwa. Beera omu ku abo Mukama bagenda okuyitamu okwoleka ebyamagero ku nsi eno, amatu bye gatawulirangako, amaaso bye gatalabanga. Beera omu ku abo, we tambulira mu butuukirivu, obe nga weeteeseteese Mukama okukozesa, Mukama okuweereza ng'ayita mu ggwe. Kino kye kiseera. Oyo alina amatu awulire. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ne tunaagenda ku kyaki ne tusaba, ne tunaakola byonna, naye nga tetutambulidde mu butuukirivu, nga tukyakweka ekibi wansi mu mutima gwaffe, nga tuganya okwenenya n'okweyawulira ddala ku kibi n'amakubo g'omulabe. Omulabe Sitaani agenda kutta, agenda kubba era agenda kuzikiriza. Agenda kubba ebisuubizo byaffe Mukama bye yatuwa, okutuusa ffe kennyini tulina okuva ku kibi, tulina okweyawula ku kibi. Tulina okuva mu kibi
tulina okweyawula mu kibi. Ekiseera kigenda kutuuka oyo yekka amanyi Katonda we yagenda okuyimirira ku muyaga ogugenda okubeerawo mu mwoyo. Oyo yekka amanyi Katonda we yagenda okuyimirira. Oyo yekka amanyi Katonda we saateebereza, si agoberera obulombolombo bw'eddiini bwe baatuyigiriza, naye oyo amanyi Katonda we. Ekiseera kiweddeyo. Buno obubaka bwezo endiga ezaabula, tudde eri Mukama mu butuukirivu, mu kwenenya. Obutuukirivu, okwenenya. Bwe tugenda mu kkanisa n'osaba omukisa naye nga teweenenyezza, tosonyiye mulirwanaawo, nga ku mutima okyayina obukyayi, okyayina abantu b'onyigidde, nga omuntu wakunyiiza okyamuvunaana, ekyo kiba kibi ku mitima gyaffe. Olwo tuba tukwesa ekibi mu mutima. Bw'oba okyayina abantu b'onyigidde ku mutima, bw'oba okyalaba mulirwanaawo ng'omulabe, tulina okusonyiwa buli omu, twagale buli omu. Bw'oba obuulira enjiri, buulira okwagala. Buli muntu ayagale mulirwanaawe, kaabe wa ddiini ki, kaabe nga wa ggwanga ki. Twesige Mukama naye twagale bonna, naye nga kwesiga twesige Katonda yekka, naye nga bonna tubalage okwagala. Tubuulire ekigambo kya Katonda mu bikolwa. Tubuulire okwagala, tubuulire okwagala, tubuulire okwenenya. Tulina okubeera nga ffe babereberye ab'omwoyo, ab'omulembe guno. Tulina okuba nga ffe babereberye ab'omwoyo, abantu abagenda okwoleka obuyinza bwa Kristo ku nsi. Yesu Kristo kyayagala, ekikula kya Kristo mu ffe kikule okutuuka ku kipimo kya Kristo bwe yali kuno ku nsi, kyeyoleke ku nsi. Ekyo kyayagala. Olwo ne bali abali mu ggulu nabo basanyuke, bannabbi abali mu ggulu, Musa n'abalala, balabe ng'ekyo kye baatandika ffe tulina okukikomekereza. Ekyo kye baatandika ffe tulina okukikomekereza. Iyo nsonga lwaki ennaku ezisembayo tugenda kukolagana nnyo n'abo abaasooka, bannabbi abaasooka. Tugenda kukolaganira wamu ne bamalayika nabo, kubanga bali bannabbi abaasooka kye baatandika ffe tugenda okukimaliriza, era nabo balyoke bafune empeera yaabwe mu bujjuvu nga kye baatandika ffe nabo tusobodde okukimaliriza. Oyo ayina amatu awulire. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirala byonna bijja tugattirwako. Tuleme kusaba busabi mukisa gwokka, nga Mukama tumusaba mukisa, tumusaba mukisa. Ate ye nga mu Bayibuli atugamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Naye ffe tuleme kubeera nga tusaba mukisa gwokka. Bayibuli etulaga bulungi. Matthew chapter 4 verse 5. Yesu Kristo okuva ku ntandikwa we yatandika okubuulira enjiri, yabuuliranga enjiri kwenenya n'obwakabaka bwa Katonda. Ephesians chapter 5 verse 1 etugamba ffe tukoppe Katonda, tulabe ye bye yakola, tukole ebyo. Oyo eyeeteeseteese anoonya Mukama mu mwoyo ne mazima, Mukama agenda kweyoleka gy'oli. Tewali kigenda kwekebwa wansi w'amaaso go. Buli kimu kigenda kubanga okiraba kyere mu butuufu bwakyo mu mwoyo nga bwe kiri. Naye bwe tunaaba nga tukwesa ekibi mu mutima gwaffe, nga tuganya okutambulira mu butuukirivu, omulabe Sitaani tugenda kuba tumuguliddewo oluggi okujja okubba, okutta, okusaanyaawo. Kitegeeza tetugenda kubulwa bulumi na kaaba, kuba ffe kennyini tuba tuguddewo enzigi. Omulabe mwayita okujja okubba nga tuganya okuva mu kibi, nga tukyatambulira mu kibi. Ekiseera kiweddeyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mu mitima gyaffe tube beetegefu okugobamu ekibi. Mukama waffe Yesu Kristo ajja atuule awo mu mitima gyaffe, kubanga okweraliikirira, okubuusabuusa, okutya, okulumwa tebiva eri Mukama waffe Yesu Kristo, byamulabe Sitaani. Kuba gy'okoma okweraliikirira, gy'okoma okutya, gy'okoma okubuusabuusa, okukkiriza kwa mu Katonda kukendeera. Nga ne w'oba osaba, olw'okuba olina okutya, olw'okuba olina okubuusabuusa, tomanye enkya lunaabeera lutya, Katonda omusaba
nga kwegamba oli musaba mu kutya nga olina okubusabusa oba anaddamu n'essaala yo kati w'osaba ng'oli atakuddamu olw'okuba olina okutya n'okubuusabuusa sitaani n'omuwa amaanyi kuba alaba ng'otidde ng'obuusabuusa. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Buli omu olina okumanya Katonda, buli omu, kuba ekiseera kigenda kujja ng'oyo yekka amanyi Katonda yagenda okuyimirira, abalala bonna nga balina okugwa. Oyo yekka amanyi Katonda nga ddala omumanyi. Bayibuli etulaga kitabo kya Daniel chapter 11 verse 32, abo abamanyi Katonda waabwe be bagenda okuyimirira, abamumanyi, si abamukkiririzaamu wabula abamumanyi, kuba kyawukana okumanya Katonda n'omukkiririzaamu. Buli muntu asobola ogamba tukkiriza mu Katonda naye omumanyi. Yagamba endiga ze zimumanyi, azimanyi, ziwulira eddoboozi lye. Oli omu ku ndiga ze, owulira eddoboozi lye. Olowooza lwaki ye yagamba nti endiga ze ziwulira eddoboozi lye, ate abamu ne tuba nga tetuwulira eddoboozi lye, ate naffe ntugamba tuli babe? Era ye lwaki awandika mu kitabo kya Romans nti oyo, wetula mu Romans chapter 8 verse 9, yagamba oyo ayina omwoyo wa Kristo ye wa Kristo, oyo atalina mwoyo wa Kristo si wowe. Weebuuze, oyina omwoyo we? Mukama bakuume. Tutambulire mu butuukirivu era twenenye we tuba tukoze ensobi, era tuviire ddala ku makubo amakyamu gonna agatwala mu kwonoona. Obutuukirivu, obutuukirivu. Tutambulire mu butuukirivu. Awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Okutusabira ne tuwona endwadde, okutuwaako obunnabbi tekitutwala mu ggulu, wabula kyongeza kirungiya ku mbeera yaffe wano ku nsi. Obulwadde ne bugenda, emizimu ne bagigoba, naye ekikutwala mu ggulu obutuukirivu bwo ggwe, omutima gwo ggwe ng'omuntu. Ekkubo erigenda mu ggulu funda era ttono. Oyo alina obumalirivu, Mukama ajja tuwa obusobozi, naye ffe kennyini tulina okusooka ne tulaga obumalirivu. Kuba oyo agamba nti oyagala Kristo, Kristo yagamba abamwagala be bagoberera amateeka ge, abagoberera amateeka ge. Ate tulaba ne mu Bible, tulaba mu kitabo kya 1 John chapter 3 verse 10, tulaba engeri gy'osobola batulaga nti engeri gy'osobola okulaba abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani. Bw'olaba 1 John chapter 3 verse 10 etulaga nti omuntu yenna akola ekintu ekirungi ekisaanidde era oyo wa Katonda, naye oyo akola ekitasaanidde oyo si mwana we. Oyo atayolesa kwagala ng'ayagala buli muntu, nga tasosola, oyo atakuuma kibi ku mutima gwe. Naye wobanga olabidde ddala ekibi ekitasaanidde, naye olw'okuba oli akikola gwe gw'otunuulidde nga musajja wa Katonda, n'ogamba waaye ye amanyi lwaki akikola, naye nga mu mutima gw'Omukama akulaze ekintu ekyo kibi tekisaanidde, naye era n'osigala ng'ogamba waaye ye amanyi lwaki akikola. Ekintu ky'olabira ddala nti Katonda tazze kuŋŋaanya ssente zo, ayagala mutima gwo. Okuwaayo si kubi, naye gwe n'olabira ddala omuntu ye nga agifudde bizinesi, asukuŋŋaanya bukuŋŋaanya ssente, okubuulira enjiri akufudde bizinesi, naye era gwe mulingo ogamba waaye nze gwe nzikirizaamu ye amanyi lwaki akuŋŋaanya ssente nga ye kyatwalanga ekikulu. Naye nga gwe tosoose na kusoma ku Bible, towulira mutima gwo kye gugamba. Tujjukire Bayibuli etulaga bulungi nti abo abaagaana okukkiriza era baaweebwa omutima ogwo ogw'okuba nti tebakkiriza, omutima ogw'okuba nga bazibe nga tebamanyi kigenda mu maaso, kubanga baagaana okukkiriza. Abo abaagaana okukkiriza era baaweebwa omutima ogwo nga tebajja kukkiriza, kubanga mu ntandikwa baagaana. Naye oyo ayina enjala y'okumanya Katonda agenda kukkusibwa. Bw'oba ng'oli eyo ng'oyagala kumanya Mukama Katonda, ng'olina enjala okumumanya, omanye bamalayika, omanye Mwoyo Mutukuvu, omanye ebiri mu ggulu, Yesu Kristo ayogere naawe. Yatugamba bwe tulaba ekitabo kya John chapter 14 verse 6, yagamba nti oyo yenna ayina enjala okumumanya
ajja kukkusibwa. Oyo yenna ayina enjala ajja kukkusibwa. Bw'obanga enjala yo ennyonta yo yakumanya Yesu Kristo agenda kukolera ekkubo era ddala ojja mumanya era ojja kuba mujulizi ku kye yayogera nti abamunoonya bajja muzuula. Bw'omunoonya omuzuula ddala ojja muzuula. Mukama bakuume, tambulira mubutukirivu, weenenye oba okoze ensobi, yagala mulirwanaawo, mwagalize. Okugaba siga nti omuntu oba tolina ssente oba tosobola kugaba. Osobola okugaba omutima gwo guweeyo eri Mukama. Osobola okuyamba mulirwanaawo. Mukama tatunulira bungi bwa ssente zowaddeyo, alaba omutima gw'okosezza okuwaayo ekyo. Yesu Kristo yatulaga ekyokulabirako. Yayimirira kumpi wali ku kibbo ng'abantu bawaayo, n'alaba omugagga yajja n'awaayo ennyingi, n'alaba n'omukyala yajja n'awaayo akatono ennyo, ennusu emu yokka gye yayina. Naye Yesu Kristo yagamba ono awadde entono yasinza oli. Kati ffe lwaki tugenderera okuwaayo okwegamba lwaki ffe tulaga ekifaananyi nti Mukama ye ayagala bingi, aba alina ebinusu temuwaayo, alina miliyoni dda wano gwe dda wali. Naye nga Yesu Kristo singa akomawo ku ssaawa eyo tagenda kubuuza ani yawaddeyo ssente nnyingi, agenda kubikkula buli mutima gwa muntu, alabe obutuukirivu bwa buli muntu, alabe okuyaayana okuli ku mitima gy'abantu okumanya obwakabaka bwa Katonda era okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Era mu mutima gwo anaasangamu ki? Anaasanga osaba mmotoka, osaba nnyumba omwaka gwonna, oba anaasanga osaba kumumanya abeere mukwano gwo, akuwa okubikkulirwa, akuwa okwolesebwa. Mukama bakuume, bagala nnyo.